Yes, buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV webale nnyo okubeera nga ogoberera, webale nnyo okubeera nga olaba. Wonna wosinzidde okubeera nga olaba, tukwebaza ebyo byokola era ne tukusaba atanaba kusubscribinga, please subscribinga, sharinga, likinga, tubeere nga tugenda mu maaso n'ebintu ebyensa era ebyenkizo. Nebaza mwenna abagiddeyo ne mu commentinga oba bavaayo ne mutuwa feedback ku ebyo bye tuba tukoze. Ndine Sami leero ekyenjawulo nti tubeera nnyo naye mu politics, mu entertainment. Na tuwayamu naye ate eri ku Unique Media tuba twogera bya mwoyo. So olunaku lwa leero okukyukakyukamu n'ebya bulijjo tugenda kugera ku political issues oba ebyo bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda era ng'agenda kumenyeramu debate yejo nga bwe yabadde. Mbaddeko nyina mukisa nti nyinako kojja Kagato ayina byabadde awayamu oba ayina gyendowooza ezabadde aleeta so nga ate noono ayina oli awo enzikiriza ze zakize. So shene egenda kubeera kasavu kanyama. Sami nkwaniriza kama yebazibwe. Amina sebo. Oli bulungi. Obulamu bugamba ki? Si bubi. At least we nakuleka mukama ampadde omukisa era nawe akuwadde omukisa at least we nakuleka siwo. Si wendi. Waliwo kaliko wagamba nti buli kyoyagala okola kikole kati. Olwenkya toli sure nti otuuka. Ate olweggulo lwayise gwe kenyini waŋŋambako nga twogera nti waliwo eyakedde kati ku makya. Very true. N'agamba abaana be kangende nkole enkomewo kakati taliiwo. Badde bali awaka bali mu kulya kya misana nga bafuna kasimu nti munnaye oli gundi abadde agenda wano tulere munyize. Waliwo gwe bawanyisa amagulu nga yavudde waka nga atambula buki bulungi. Waliwo yeebase eggulo nga talina wadde ewamuluma. Very true. Kwezokera ku makya ga omusajja tanga tazuukuka. Ekyenjawulo kiri nti abalina kulinnya betumanyako. Very true. Bajja abantu ku kamera. Abantu bafa buli lunaku adde. So bwe toli wanjawulo nti obulamu bwo bwa kitalo nnyo. Very true. So kyola nkugamba oyina okwebaza Katonda buli ku makya. Sokera ku makya. Ate era oba oyina kyoyagala okukola kikole kati. Nkagala nnyo. Kikole kati. Sami. Tuli mu nsi yattu Uganda olunaku lw'ejjo. Tondese mu politics. Nkuleseko politics. Kuba mmanyi nagamba munnamawulire yeekuumira mu mbeera ez'okumanya. And kirizagaana buli kimu ekigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Sami obukyeriko okuba nga okimanyiiko ate n'okinoonyerezaako oba oliusi n'okiraba mu liiso erya munnamawulire. Amiina. Mbaddeko ne kojja Kagato ku CTM era tugenda ndowooza tuzannya kasavu kanyama. Era abantu ba Kagato banvumye. Kagato musajja wange. Nejja mukusinkanyako lumu. Musajja wange. Njja mukusinkanyako lumu. Kagato mukisa gukola naye. Tuleko ku seti. Ne musajja wange. Ate ye muleteramu akuba version ekadde gwe n'otuwa empya. Kasavu kanyama. Musajja wange mwagala nyagamba ki? Kojja Kagato tubadde twogera ku debate yaba president eyabaddewo olunaku lw'eggulo eyategekeddwa NTV ku bantu 8 kwa president 8 abasatu tebazze nga ne incumbent Yoweri Kaguta Museveni teyazze. Kuliko wa Common Man's Party Munyagwa ne yakoze eki teyazze n'aba omukulu Kasiba nti kitegeeza ku bantu 8 twalabyeko 5. Nani ataze president? President yazze Yoweri Kaguta Museveni. Ekibuzo kibadde technical. Nti nze mmanyi oma ataze. Asibu. Tabasatu. Nkimanyi basatu tebazze naye abali sibamanyi. Manyi omu. Gwe lwaki olugamba omu? Okay. Issue ya kojja yabadde ayogera nnyo tusemubuuza omu ku omu. Era ne mu nsengekaye n'asoosa lwaki bye byalowooza. President we NRM oba akulira ekibiina kya NRM lwaki teyalabiseeko wali. Bwasaza nali mu race kati enoonya kalulu. Ng'agamba nti one kisobola okubeera nga yabadde alina political duties endala. Ezisinga engagement zebadde agenzeeko endala. Secondly, n'agamba nti ayinza n'okuba nga yamaze okubipimapima. Nga mu kaseera ke balimu okukunoonya obululu wano batanoonya like tewaliwo oba audience emalwata teyeegattako tagattako ku ebyo byanoonya saawa zino. Thirdly, era navayo nakuba ekirungi ne kavidiyo ina kazannya. Thirdly ng'agamba yasala omuteeke ebigambo mukama kwa waliwo byotandise okwogera
ngera kasiye ngenda kateekawo Thadiri ng'agamba nti kisoboka okubeera nga ekyaganya okumuleeta oba okujja TV eyateeseteese takwatagana nayo. Ntegedde mabegakawo yabastoping okujja mu rallies the other time baganibwa okujja ku parliament kitegeeza nti maybe I biased eri abateeseteese. Yes sir. Bakande tsomunana abasatu tebalabiseeko abasatu kati ate lwaki ogambye bonna bonna ku munana gwe bayise gonna bo bateekedde abantu munanga bonna bali Yoweri Kaguta Museveni teyalabiseeko Munyagwa teyalabiseeko waliwo Kasibante naye teyalabiseeko abasatu bano kozi Kasibante yoye yesimbawo mu kibiina kya station ate yandize nga oli abadde ali eri mukama we ali eri mazi azinira kibiina kyavuganya kati president ono ye president oli yasobya teyasobya ate ekibiina kyali kya bulijjo ekibiina kikujjamu obwesige osobola otandika ekibiina kikujjamu obwesige niidi ogimanyi weeri kati niidi kyalina president niidi eno eyakabuleta yayabuli kale njagala eni Museveni obwesige kisobokera ddala muzeeyi basobola omugjamu obwesige oba oli agambe nti njagala kwesimba ku kifo kyabwa pulezidenti bwenyalemu akyogere bwogezi kimuyite mukama olamba kisoboka nange kyeŋŋamba nti nga bwe kisoboka oli aveeyo koja obutalabikamu abantu bano ku podium ng'eyo tulowooza nti so nabadde balindiridde ewulirize biki bagamba eggwanga kitegeeza ki kitegeeza nti we babadde bajja babadde batyawo kyekibatiisa kwemiti kisobola anti kakati it's like this kati gwe oli awo ne bw'ojjula emmere ng'ewooma etya emmese esobola okujja ku lujjuliro n'eri emanyi kikyo ekinadde olunyakawoweetya koja NTV yabadde mese yabadde ki kakati nze nkugamba ki kyenjagala buli omu alina ensonga eyamuganya okola ki okujja nja kusookera ku Jeno Museveni Jeno Museveni njagala buli lwoba oyogera okimanye nti ye mukulembeze w'eggwanga buli lwoba olina kyogenda okwogera kyonna nga kinvolvingamu Jeno Museveni olina okujjukira nti ye mukulembeze waaki w'eggwanga oba omwagala oba wamulonda ojjukiranga nti ye mukulembeze waaki yalina instruments of power era bw'aba nga kati we tuli asobola okugaana okujja nga candidate wa NRM olw'okubanga emirimu gy'eggwanga gimukutte emirimu gy'eggwanga tayinza kulekawo emirimu gya ggwanga abantu batukolamu bubi ate wabakolamu bubi weekola bwe twandigenza okuloonya kakati ekirungi nti mwenna wekogera weemuli bwe watuukanga okukolebwawo okukyusa mu constitution nga muwanika emikono kano tukakyusa akawakatiwo kano omukulembeze w'eggwanga bw'anaabanga nga amalenga kulekulira bwaki nga abalala oba banka manager bw'olekulira ogwa banka n'olyoka weesimbawo n'abalala bakola ki naye ebyo byonna byonna abaalina obbikola tebaabikola nga balowooza nti balina gwe bakolera ebyo byonna byonna abaali ku constitution gundi assembly constituent assembly tebaabifaako tebabirowoozaako tebabikola kubanga baali balowooza nti balina gwe bakolera nti bye bakola bijja kunyiga ffe nga tebamanyi nabo biri banyigiramu ebyo eyali political commissioner yaliwo yali Besigye n'ensonga ezimunyiga leero zonna yali alina obuyinza obuzijjawo luli naye yali alowooza nti byaleseemu binaanyigiriza ffe buli lw'oliba okola ekintu kyonna olina okumanya nti kijja kubuuka ekiseera naawe kikunyige kuba naawe okolera abantu b'oyagala kinyige ojjukiranga nti omuganda agamba nti gyotega amaggwa bwe baba bakugoba bye bakuyisa oba n'ojjukira abazungu babatera kozesa nti what goes round sirowooza nti oyinza okuzimba ennyumba n'oteeka ku geti gwolowoozaamu nze era ngenda nentunula manyi nze ennyumba yange teriiko kikomera girekawo kyangala ati nze nina obuzibu naki
Yoli azimba ennyumba n'asibako ekikomera ku kikomera n'assaako ebicupa ku kikomera n'ayogerako sengenge ate sengenge n'amuteekako amasannyalaze n'ateekamu n'embwa ate n'ateekawo n'omusirikale ku geeti n'ateekako ne kamera bw'amala n'ayingira mu nju ate enju n'agisiba. N'amala n'ateekako ate akalyanga akatono ku kikomera ebweru. Kati wateekako lwaki toleka guli eri ennene nga yenzigule ng'ofubutuka lumu ne weddukira nga tewali amanyi y'oyise. Ebyo byonna byonna obikola tomanyi olunaku lujja kutya bakuzingize bagambe waggulu tajja kuyitayo kubanga waliyo senyenge ate ku geeti nsibe wagikwatirako ng'agiggula kati n'olyoka olaba embaga n'obuuza nti bino nateekako byangi. Njagala era ombuulireyo olunaku lumu eyali ataddeeko ebintu ebyo bwebagambe nti munaye n'olowooza olumbe lwabadde lumuzinze terwakomyawo lwagenza otuuka ku geeti nga amasannyalaze ebiki obukuumi obuli wali enkufulu yenkana omutwe gw'ennyana ag'omukirana nagambuleka ka blood clot kakuze ate nga amaze okugira baagala tujje tusulewo ne baggulawo geeti ne wasibanga wakole nti bulijjo mukweka ki ono gwe mbadde mukweka bulijjo kati tewakyali mugaso. So ebyo byonna byonna abantu babikola ne babiteeka mu biwandiiko ne bakugira kino ne bakugira kiri naye oluvannyuma bituuka ekiseera nga binyigagu nze kati tebayinza bikolera nze obadde okyatuyisaamu wali ebiyinza omuganda byolowooza bisobola okuba nga byamuganda andi negamba nti kimanyi nti mukulembeze w'eggwanga oyabayi nti emirimu gy'eggwanga gisobola omuganda. Ekyokubiri emirimu gy'ekibiina kye ekyaniareemu era ndowooza wagenze okulaba ng'era agenze ku GNRM owa bebekulu yategesa unstoppable ogerako n'abavubuka ate kati ani yabadde ayogerako n'abavubuka ogerako n'abazzu oba NTV kino yakisuulawo obusuuzi KNTV kyekyasooka nati naye sirowooza nti ate kati kyazze kiti ate pulezidenti n'agamba nti nja kubeera ku kyakagwawo singa twabadde tumuyise essaawa endo obeere ku function gundi okulewo woteeri gaggadde yandirese ebyo najja eri oli mutabani we ate anoonyeza yeekalu tomanya ayinza okugamba ono wankiza okudii andi ate waliwo kiri kyegambye nti tulina ekikulu byonna ki okubeera oli okuba mutabani we oba okuba omukulembeze w'eggwanga ekyo nakyo kirya. Ekyokusatu nze kyemmanyi ekiyinza okugaana Mr. President okugendayo tebakwatagana ne NTV era ekyo muze mubirabo ebyo tebiriko nankiso okubeera yabagamba temuddamu kabalingalaaliza yabagamba kati era naawe nga gwe bannamawulire ate nojja era omubuuze nti lwaki teyazze temulaba nti mundaga nti ate okutegeera kwa Mungu wabadde nga kusosonkereza oba kasukaali ebintu ebimu bye mulina okumanya era ekyo nkisekererera ku waliwo eyali ali pulezidenti jeno w'ekibiina ekimu naye ate kati nga zze ekibiina ekyo kizze tujja kukola tuti gavumenti tugijjeko tukole kino ate kati yagenda okuzina amazina n'okuyimba banoonyeze gwe yali agala okugjako akabiri nti entegeera bwetyo ebambi kati obiŋŋambye then kati nze ensonga ezo kati njagala vyuyo omukulu ono lwaki olowooza gwe teyazze because ye akuwadde ezo ensonga Kagato ekyokera ddala kojja Kagato muwe ekitiibwa kubanga kojja Kagato I think omanyi lwaki nsinga nnyo muwe ekitiibwa olumu ebintu byayogera aba teyabisoma aba tebabimugamba olumu aba yabiraba. Ekyokubiri muwe ekitiibwa lwa nsonga ebbanga lyamazeewo ku nsi olumu waayogera ekigambo aba takyogeza excited aba takyamuse nti aba takyamusa abirabye. Now ekyokubeera ne engagement political engagement endala point eyinza okuba erimu eggumba wadde nali we tuligenda in detail tulaba nga naye ziri ebbiri ezisembyeyo eza takwatagana na bateeseteese then neokulaba nga wadayinza oba teyalabyewo nnyo bali mu kusikiriza balonzi point ezaleka yaziwadde sarcastically
kubanga obanga agamba nti Abannayuganda abadde batinze debate okugiraba tebalina makulu tebalonda bo tobeetaaga bayinza okubalonda sami naye nga tolinako naawe gyolina olaga kusinza ku schedule nga yapimyepimyemu ng'eri gy'alina okulaga wandisinga wano kati tubuuze adde media nga NTV nange nenkuba olukuŋŋaana eyisingiro for example fere ntuwa message yaani esinga otuuka ewala eyinza okuba eyo NTV so kitegeeza ekyo kujaga tuyakiwadde sarcastically ontegedde yakiwadde endowooza ng'alinga ategeeza muno endowooza bo baatunuddemu nga tebabeetaaga nnyo ekirala ojja n'ogamba nti NTV ndolwokwa tokwatagana nayo naye ate eri mu ggwanga eri mu cooperatinga kirungi yakola ki? It is the main question. NTV obutakwatagana nayo bagambe sikwatagana nammwe lwakino nakino mukitereeze wekibanga weekiri bakola ki? Sajja bakeera ku makya nga bagobeddwa nga bagamba ate muddamu tewaliwo nsonga eri awo ontegeera so nze nno ndowoozawe nti kuba si gwe gusoose ne presidential debate yasookera ddala wano omukulu era teyajja teyagiriimu kale ate ey'okubiri gye yalimu changes zaakolebwa nga time natiro tuuka ojjukira eya omugenzi Sali oyani Shaka Sali ye yali azza okuteekateeka era wawulira mu audio ze ne video ze nga annyonnyola ku debate nti ye yasabibwa okustepinga down so kitegeeza omukulu ndowooza ayagala ajje mu kifo where it is convenient for him ontegedde maybe where the rules can bend somehow in favor of him wamala okusensinga nti nno wano bayinza okuba bali biased bayinza okuba beekuubira kwanza ndi ku bigambo bya Shaka Sali yagamba waliwo questions ze baamugaana okubuuza ze yandiyagadde okubuuza singa yaweebwa omukisa ne bamugamba you cannot ask these questions kitegeeza omukulu amaze okulaga nti ne question ezijja obuuzibwa mulina okuba nga mwazimuwadde akkirize zino oba because on the other hand bayinza oba batuufumu because jukira abeera candidate yes mu mateeka obeera candidate ebitiibwa ebya president obikola ki webirina okugamba naye tuli mu Africa era tumanyi reality nti abeera candidate but at the same time akyakola nga president kati w'obuuza president ebibuuzo ebimu ayinza obitwalanga ebivoola okumulabisa obubi takyetaaga nga president kituufu kyova olanema mugenze ku gundi ebibuuzo babibagamba oba tebabikugamba naye osooka n'obibayitiramu ogenda buuza kibuuzo ki so that wabeera ku national TV okontana n'ebyakkiririzaamu wabeera ku national TV taswazibwa ekyo tekiri Uganda wokka ne mu nsi endala president bamuteekateeka okitegedde alina department number evunanyizibwa ku ekyo exactly kati ndowooza one ye ng'omuntu nga wadde tewaliwo nsonga nnyo yankala eriwo tayagala nnyo kujja wantu watawulira nti maybe asobola okontrolingawo sigambe mutasobola kontrolinga NTV kubanga naye waba tagiwulira nti ddala agirina bw'ati era nze nja kivunulawo nti teyazze kuba tayagala omukulu teyazze kuba tayagala teyayagadde kujja teyayagadde bwagazi teyayagadde kujja kubanga ne political engagement sisuubira nti baabawadde ebbaluwa leero nga babeetaaga nkya
kibeerako kaakaseera. Exactly. Okitegeera kiyinza babawa ebbaluwa naye ne mukuddamu ndowooza era kyatwala akaseera okucommunicatinga. Nze nno nzaalowooza nti omukulu oli senga yagamba I am not coming, omukulu yandize. Gw'ogamba singa Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'agamba nti I'm not coming, yandize kuba politically kyali kikolera sayidi eno oli atidde. Lwaki byoyogerera eri esimanyi omuyita gundi omuyita ki lwaki tojja n'obyogerera wano atidde omufeesinga mu bufuzi okujja kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kumuleka asikowalinga oba yasikowalinze why ekisookera ddala yakoze nkyogere nti yalaze obuvumu kyekisookera ddala tinze nzize wendi you can ask any question I'm ready to answer. Ekyokubiri ye yannyonnyodde ensonga ze because presidential debate mu nsi zonna is you coming to sell us your manifesto, your ideas. Yazoogedde ekizibu ekiri mu bannayuganda kiri kimu nti baba baagala engeri gye baagala owuliramu ekintu, engeri gy'olina okinnyonnyolamu, engeri gye baagala okinnyonnyolemu gy'olina okinnyonnyolamu. Kyolwo yajja kujja gambe nenga tubawuliranko nga manifesto y'omusajja tetugiwulira naye amazima mu bintu byasiiba ayogera tuwuliramu manifesto tebagiwulira bawulira protest vote bawulira people power kyogamba towulira eyo najayogera towuliramu nga alina programs zateesa senga tujja mu buyinza ngo bawulira musajja agenda musajja aveeko. Okay kale tudde mazima ku debate teyabyogedde yabyogedde era n'abitematema nero jawuli abagamba ate twategedde byayogedde okitegeera then bali abalala bo bali tebalina kye bagenda kuleeta abatazza ababiri abo bose sola banenya naye kyenenyamu kiri kimu nti ogaana okujja ku presidential debate obeera odinayize bannayuganda right to information because bali entitled waliwo bafunira akakisa obuuza ne baddamu bakuuza ne baddamu exactly ekyo kibamye naddala ku ntebe ennene okitegeera kikyamu era kitegeeza nti kuba abantu baba baagala bamanye mukubaganye ideas tubirabye kuba Trump nono bwe yali yeesimbyewo naye era Trump debate esooka oba yamulya yayokezaako yaddako ate n'agira ki so I think nze ndowooza tekyabadde kirungi. Sami kweyo ebyavuddeyo nze omwe yabadde up and down kuba sagira gigoberera yonna wabula nagenze kuddamu kulaba clips ezintontono naye there is something happened natuuse ku mitimbagano manyi omutimbagano tusobola gubuusa maaso Sami nti saawa zino tukkirize tugaane gwogera nga ebintu ebitambuzibwa biraga ng'omuntu omu yabadde ali ku pano Kyagulanyi Sami kino lwaki kiriwo ekiti ati kati kiriwo ekiti bulaza wange simanyi baba nanfuna batya amazima galiwe gati ne mu America Trump n'oyo omukyala mwerabidde ono omukyala yaliko ku gundi yes mwerabidde sibe baba beesimbyewo bokka okategedde babayo abalala bangi naye babiri be bakola ki abo babiri be babaako ensonga kati lwaki banawala tebatuleka lwa nsonga you can't force tosobola kankuwulire olaba mu Trump kakati ebya America ka Trump tasobola kudda yes okitegeera omulala ajja kujja naye kati nkugereze nga wa nti before Bobi Wine there was Besigye and Museveni egundi ziri bbiri side bana abalala bali mutumalira abali mu buyinza n'abantu gwe balabamu essuubi ayinza obbataasa ebyo
balaba ebitagenda bulungi mu kiseera ekyo. Mu kiseera kiri yali Besigye ng'abasigadde bano abeeyongerako batumalira budde. Ate ne before Besigye waaliwo Seya. Okategedde abantu be bamu be bava ku Seya ne badda ku Besigye, ne bava ku Besigye kati ne balondawo mu bonna abaaliwo balondawo Bobi Wine oba omwagala oba tomwagala. Era time wenaatuuka nga balaba omusajja ye katagusabye baagala era bajja shiftinga bayinza okulonda omulala bo benyini beeronderawo omulala. Kati bana abalala babagoba ambitions zaabwe naye nabo baba bakimanyi mu mutima. Sami olw'okuba nti so it is either Museveni or Bobi Wine period. Nabo bakimanyi ng'omusajja oyabadde ku debate n'abagamba yabagambye amazima okujjako nga oyagadde kwefuula muzibe obanga toyagala uliza banna Uganda okuva mu west to east okuva wa baagala inze ne bana yabagende bana abali wano bakimanyi amazima gali wegati reality is tosobola ku amanyize njogera omuntu wange nonsekerera ebiseera ebisinga amazima gali nti whether they like or not it is either Bobi Wine or Museveni. Bana abalala omukaaga bagoberezi bamala budde kujjuza namba. Sami value ya debate mu biseera nga bino egattako etya ku candidate era emutoolako etya? Ekisooka nsooke naki tusoke kugattako. Ekisooka nkugambye oba tolaze butiitiizi naffe abali eno abakuwagira obozze musajja waffe wuyazze kagende mba feesinge ndabe kye baŋŋambayo kimu. Ekyokubiri oba ofunye omukisa through media enene weetyo okutegeeza abo abali eyo namungi oyinza okuba kuba oyinza olowooza ogenze mu kifo n'otuka ku buli omu niwe batotuuse naye owadde omukisa abo kati information flow ekyaliwo exactly wadde aliwa bali mu gundi ndala kati banoonya bululu but information flow oba ogireseewo so owadde omukisa oyo atasobola kulaba atafuna mukisa kuwuliriza because olumu otuka kulale ng'obudde bugenze nobeerawo katono wabuuzako n'ogenda naye wano wamuwadde omukisa okutuula awulirizeyo manifesto nti omusajja ateesa ki because presidential debate ziri basically ku manifesto mbujangu oyogere composure olugwajja okubuuza aveeko weteeseteesa otya composure ebuuzo obiddamu otya signs of a leader tuzirabira awo olumu. That is an advantage. Okitegeera ekirala ofuna omukisa oba oli awo bono booli nabo ku pano yes ofuna omukisa okuwanyisiŋŋanya nkiyite ntya okusisinkana n'oku you get a rapport with them ebadde tali nyangu okutulaga this is publicly okutulaga nti politics oba leadership si lutalo. Era nalabye omukulu yabadde ayingira awo Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze kati gwenzo kirabanga ka handshake akali minor okitegeera naye it tells a lot. Basically kutulirawo kifaananyi nti leadership si kufiirawo genda mu kalulu we baba bakuwangudde genda okola emirimu gyo. Nyina omusajja gwensinga okwagala mwabo ababadde awo bamuyita Mwami Mabirizi ajja nannyonnyola abantu ensonga ze we batazibayinga n'addayo n'akola ebibye
That is how politics That is is. how it should be. Tofiira ku bantu. Tayimu endala wejja ngawulira akyayina embava efuga eggwanga lino nga dda. Si kufiirawo. Okitegeera. So ekyo kitulaga ekyo. You get a time, you get a chance okusinkana kuba kyogamba debate we yawedde tebanyumizaamu. banyumizaamu. Exactly. Oluusi ate kyotasobola kufuna. Ekyotasobola kufuna ng'olina balala. Okitegeera. Olumu kati lulimu nawulirako mwami Mafaabi ng'atwalira Kyagulanyi. So musinkana kati biza noba byaweddewo. Amune wantegeera bubi. Okitegedde. Wantegeera bubi n'ekyali kiti. Okitegeeza kiti. Abaana abo kiri kiti. You get what I'm saying. So debate. That is an advantage. It is an advantage. 3. Nakakuwa 3. Tombala bubi taata. Tusoose. Nkugambye ekisokera ddala ow'omukisa oli ataakulaba. Okulaba. Nenkugamba. Secondly. Sign kiraga toli mutiitizi. Solobera. Oh, that confidence. Confidence. You're confident of your ideas. Because omuntu atali confident na kintu kyayimiriddeko tajja. Bayizo kikubamu ebituli. Ekyokusatu. Nenkugamba nti ofuna omukisa. Sinkana kuba nowe muli mu race. Exactly. Okitegeera. Ekyokuna kye tuyinza otunuulira. Waliwo belief. Of course ku byoyogedde. Okitegedde. Waliwo gundi gy'owa omuntu either kyeki kyengambye mbu obutajja ku debate kyekireeta you deny us information. Ono omulabi ayeeyongera okukakasa gwendiko bulijjo yooyo oba atusiba kimmonde tabisobola. Kati ndi eno mu bantu. Omulabi akola evaluation entuufu. Webale. Kati gwe obutajja mu debate obeera totuwadde chance kola evaluation entuufu. Kati katunagikola tutya entuufu? Abasatu temubaddeewo. Because ne mulale gye mugenda tebababuuza bibuuzo. Exactly. Ni wano babuuza. Bulijjo oyogera kino nutigiza ki? Tebibaamu excitement. Tebibaamu nti manifesto yegamba bwe togenda kikola otya. Kuba teri mulonzi agenda kikubuuza eyo mukyala. Exactly. Tebibaamu bya simanya tuyimbye bulungi, simanya tudduse bulungi. Reasoning. Era kyovola amujja maliza debate. Omu akugambe ebyaddala nga mwenna mugirabye mwenna. Ogagambe muntu yabadde w'amaanyi. Omulala ajja agambe talina byeyagamba. Okitegedde. Ye mu bwongo bwe wadde abalonzi bo buli omu okubeera ng'ali afunye kyabadde ayagala. Exactly. Kati wootajja biki bye kireeta. Disadvantages. Ekisookera ddala kikulaga nti ekisooka otidde. Kyomwagala temwagala tujja kyogerako. Watidde. You're not confident of the ideas you have. Maybe you're not confident nti bayinza okubuuza by'otasobola kuddamu. Because wojja mu kamera n'otula mu maaso g'abantu. Okimanyi oyo moderator abuuza asobola okubuuza ekibuuzo kyonna. True. Because awo oba mu ngalo ze. Ayina n'okwalira kye yeesungedde okubuuza nga kusinyanja muwe kyawana. Now if you're confident of yourself you come. Because omanyi any question you can answer. Tokituwadde ekyo. Ekirala kyotatuwadde otudinayinze okuwulira bali abalonzi kye bafunye luli ngoze otinayinga evaluation. Of course evaluation yaffe ogisalako. Tugamba naye tutandiko otuleka mu bbanga tusageraageranya. Exactly. Ekirala abalonzi oba otuyisizaamu amaaso. Kitegeeza omulonzi ye mukama awo jjuki. Exactly. Kati oba otuyisizaamu amaaso. Kyova olaba nze saasanyukira Lubongo ya for example kugaana kujja mu debate eya NBS. Yes.
regardless oba media house eri biased kugwe oba eri ki calm leko bawangulire ku katuuti wali nga buli kyebaleeta kikuba budinda bage kasajja bakanoonyeza naye kabalebye ne otajja odira opponent bono bawo mu exactly first me president yabadde wali waliwo ne bye batandyogedde era tubuza naye musajja gwe nedda bulijjo otugamba bino mu field omusajja yabadde awo nga tewakyogedde lwaki tewakyogedde kitulabawo ka time akakwebuuza ebibuuzo gundi buuzo ono gundi kitewakimubuuzizza so omulonzi wamudinayinze right ye ate nga right ye nkitegeera okitegeera so however much the media house is biased true gwe jangu kale kuba oyinza okujja gwe n'oteekawo embeera no exposing a media house nga yerowooza yebadde kuyisokola ki sekyo saakyagala ekitegedde kubanga liida ogendagendako mu bifo nga tebakwagala soka kitegeeza wona awangula entebe buli atakwagala ogenda booca ogenda bagoba mu ggwanga olina obeerawo nabo lwaki tebakwagala kati ofunye right ofunye chance ebasisinkana either obakyuse oba bakutegeeza obategeere lwaki tokola ki kuba ku mwenna muyinza okuba wali watategeera munne nga media house tekutegeera naawe tobategeera musobola otutuuka ku micho ground bulijjo otegeeza kino ontegedde buli omu ne mugenda nga so eyo right oba ogitudinayiza ate yeesinga obukulu because mutugamba twerondera omuntu gwe gw'owulira so I think however much gye bayinza otrying okisiiga akazigo amazima gali nti omukulu yabadde alina okujja Sami gwe nga host okuyita omugenyi n'atajja kikulekawa eriffe abalabi oba gwe nga gwe ategese anti gwe ategese tolina buzibu because obeera nga oli sure nti bonna wabawandiikira mu budde kwa nawe host oyinza okuba tukulimu wano naye nga wazannya obubadi bwo nga bano wabawandiikira very early ne beetereza waleeti okategedde naye kati ndi ku media house nga buli kimu kyakolebwa kirina okukolebwa goba toyina nsobi kubanga gwe wakola omulimu gwo ontegedde ekirala tekirina kibi kyekijja kuleeta ku media house yo terina yonna kyonna terina kibi kyefuna teyeegatta kuteyeetoolako eyinza ofuna ensobi oba nekigitoolako senga bamoderator bemwategese oba senga egibabuuzamu ebibuuzo oba engeri gye mwategese nga yebaddemu obuzibu basajja bazze okugira amasanze ne gavaako sajja bazze okugira balina kuba 8 obutebe muyina 5 you know ne preparation ziba zonza nga ziri okay media house teba na buzibu so yes Galesco walinga wadi ejjaga twamuyita ate it is his right okujja oba obutajja okay Sami ne yanze ensonga ezo ziteeseteese ozirambise bulungi okusinziira gwe ky'owulira oba ky'olowooza olina katukokozesa eri ku Unique Media siri eptom w'amagezi sinza asembayo so n'okuba byenjogedde byonna bifu naye nkuwandaba yange nti kituufu omukulu ayinza okuba nga yabadde bize okay Sami kana akasembayo naye teyakirowoozezzaako kimala teyakiwadde nnyo priority very true akasembayo mu vidiyo eyo ekoleddwa gye gambye era twali tugeraageranya kanso omusisi ow'ekira Robert Kyagulanyi Ssentamuliiro agenzeeyo okulaba ng'anoonya akalulu akake oba oliawo n'omubaka gwe yatumye ekira ewali Ssemujju Nganda Ssemujju Nganda y'omu ku abo abakulembeze oba ba MP ababaddewo nga bali vabo twogere bwetyo nti buli kintu ekivaayo bavaayo ne mawulire babeeramu ate vibrant nnyo ebbanga lyabadde mu parliament era Robert Kyagulanyi Ssentamuliiro agenze leero newa ne Kyaddondo East ewa nkunyingi gundi agenze n'agamba bw'ati ani kojja kagato
Manyi ye ayina endowooza zengeri gy'alabamu ebintu bye nga ye omuntu. Yagamba nti Ssemujju Nganda bw'aba yasobola luli okuwangula ng'alinako ne candidate gwe baali bataddeko wa Nuupu. Kitegeeza abantu bamulabamu ekinyusi era saawa zino standing high chances okuddamu okukola ki? Okuddamu okuyitamu. Yaye n'agamba takkiriza mu balooya. Balooya aba disappointize nnyo abantu. Mpozi Musisirooya. Musisirooya tabakkiririzaamu nnyo era ye sidawo okuyinula ntama agamba mbwe nga satutaddeyo looya ajja kuwangula. Naye n'agamba ekyekyaddondo kyo kiri obvious nti ye ng'omukulembeze kitizooke okuddayo n'akola ki? N'atuuka mu kitundu gye yaliko because kimukakatokera kimuwa n'advantage nti olide bamumanyi n'omumanya baali bamusindiseko mu parliament kitegeeza kiba kyangu okuddayo. So nku nnyingi incumbent. Enku nyingi incumbent era ali ku kadi ya Nuupu. Wano ekira omukulembeze wa Nuupu walaze ewali embiranyi y'abaana ababiri ewali ex-journalist waffe Ssemujju Nganda. Amaanyi gali ludda bakojja. Ssemujju Nganda yakugamba nti ateesa. Era parliament abadde ebbanga ng'ateesa. Abadde ateesa. Nti tulaba naawe wezzeemu dda. Abadde ebbanga ng'ateesa. Naawe wezzeemu dda ky'obadde obuuza. Ssemujju abadde yebbanga ng'ateesa. Ate abantu baagala ateesa. Anti ekikulu kye kimu nze mbuyita busiru bw'abalonzi. Biki by'otalaba? Amateeka gonna gayise buyisi. That is stupidity. Ssemujju si yayisa amateeka. Yateesa. N'amala okuteesa. Ekyokuba nti gayita tekitegeeza nti teyateesezza. Yaba yateesa ogwo yaba yabukoze. Olowooza nti omuntu bw'agenda ku ssomero n'atabeera wa lubereberye aba tasomye. Abasomye. Kati otegeera ddi? Nera n'asembye abaasomye. Kyenkugamba. Kati bw'agenda n'ateesa ebirimu amagezi n'abimala ne batabiteeka mu nkola ate onenya yabiteesezza. Temulaba nti mumutegeera bulala. Bwe bakutenda okuzina kitegeeza tove ku kituuti gw'onobeera ku kituuti ng'ozina mpaka. Gwe genda weesimbewo okole ebirungi ebisinga by'anaakola omuggyeko. Kale bano baleese kansu. Bamuliisa nti kati anti kyebaba balinda. Ate okayanirwe baagwa. Tulinde buli nti ate erirubuto eriggwako. Olowooza nti no Ssemujju omulundi oguwedde okujja. Abasimbyewo kanso tebaasimbawo muntu. Mugende ne mwogera ebintu ng'abatalina bwongo. Ate nga ndaba mubulina naye nga temubukozesezza bukozesa. Mulimu areas kati nze mbabuulira kuba nze ntegeerako. Neewaayo ne nkozesa obwongo bwange. Omulundi ogwaggwa era Ssemujju waali. Bw'okugamba nti kozesa obwongo bwo baba bakuvodde. Obwo bukola bwe butyo nti bwe bagamba nti kozesa obwongo bwo. Oli bagamba nti yegende Kampala naye kozesa mmotoka nti onzivodde. kozesa obwongo bwammwe. Bw'oba ogaanye okubukozesa abamu mwafuuka bakujjukiza. Oli omujjukiza n'omujjukiza tikundi. Yoza ku ngoye obaze ennaku. Ekyo si bijja. Obadde okyalifuuka ku Ssemujju Nganda. Nti baateekawo abantu era n'awangu. Naye ate constituency kati omanyi mulina okumanya okutegeera kubalemerera abantu abamu. Oba oluusi mugezaako okuprovoking abantu. Kati Ssemujju akiikirira constituency. Naye ate kira municipality number. Naye ate yagikulembera yali wa Nuupu. Abantu abaali mu constituency eyo Ssemujju mwali lwaki tebaawa wa Nuupu naye n'ayitawo. Ng'ate municipality yonna aba Nuupu baagironda ne bateekawo owa Nuupu. Ate kati ke kaseera tujje nga twozaamu abakadde. Kyenkubuuza okitegedde. Lwaki? Eno kira municipality tebeera mu constituency mmeka. yagiwangula. Naye ate lwaki constituency owa Nuupu teyagiwangula. It's like this. Kampala district MP ye gundi Shamimu Malende. Kati gundi kyalemera ku ki Central Division Nuupu giwangula. Ng'ate district yonna Nuupu yagiwangula. Yawadde Nuupu. Kitegeeza omuntu kandi toyaba ayinamu ko ku mpizo.
ndeeta ekira Central Division chairman ye Uhuru kyokka ate Central Division eri mu Kampala district etwalibwa owa Nuupu MP abawa chairman wa gundi baavaawa nga ate tebasobola kuwa MP waabwe kati nze bwegamira nze bwekozesezaamu ku magezi naye ekisanja kino kijjako abaana baagala kusunsula abaana si be basunsula problemu gye mulina abaana abo abeesimbyewo si be balonda ate abalonzi balala balonda yeesimbyewo kati gwe ne bw'oba oyagala okugjawo oli nga tebakulonze tolina bw'omugjawo kira ogirekedde gundi munnamawulire foma munnamawulire yaba agitwala ku gwe olaba ababiri ba n'entegeera gy'ategeeramu yena oli anti kanso tewali agaanyi anti omanyize bannamateeka sibeekakasa akulira ebyokulonda ki si munnamateeka temwekakasa teyagambye abantu nti bwemumala okulonda muveewo mu ddeeka naye ng'ate amala kusoma constitution egamba ki kati ate n'olyoka ogamba nibagambye kuddaka kati nze bannamateeka otandika obba nedda sitandika nze bw'oba okyo ŋŋamba nze ekyo sikitunulamu nze abantu bafa bannamateeka bangi nnyo abaliyo nga tebateeseza bantu olowooza nti mu busiro okuba walukagga tewabaddeyo munnamateeka tewabaddeyo munnamateeka n'olwekyo bw'oba okulembeza ekyo munnamateeka si kyekikulu era tebakugambangako nti nno munnamateeka yalina okubeera eri okuteeseza abantu baagalayo muntu ateesa so si mulimu gw'obukola omukulu oyo yabuuzaako ekibuuzo nga ali kuletiyemu wano mu Kampala n'agamba muyinza mutya okukwata munnamateeka ne mumugjayo muleete omusajja ono omulungi olwalina okulwaki muleeta nti mulimu abantu besosola nakutuula nabo mu Parliament era in fact tajja kutuula naye kubanga ye tajja kgenda ye tajja kubeerayo kubanga bali bonna abaliyo si bannamateeka kyagamba nti okujjako nga teyakozesa bwongo bwe basewanya nababadde atuula nabo bonna bannamateeka basegirinya bannamateeka abantu abamu obwongo babwerabira okukozesa kyekugamba ekyo teyandikibuuzizza bw'aba munnamateeka kale atubuulire gundi w'eggwanga sipiika munnamateeka tatuula naye kati nga oyo mba nkyayogera naye nkyamwogera naye bintu amala okwogera ebyo sisuuka nabantu bwe bati ate nga nakulira gundi house gyogenda okutuulamu si munnamateeka kojja kujja njagala okubuuza akabuuzo oli mulonzi omukulembeze wo akutwala ku ddaala ly'obwemupi ku ddaala ly'obwemupi katutwale kale obukulembeze bw'eggwanga yandibadde wakikula ki oli mu artist oli mu yiiya munabuyabuyiiya osobola okukozesa olulimi lwentegeeza olw'okusiga ekifaananyi omuntu oyo yandibalira ati yandibadde muntu nga mulamu takola byakiralu nga muntu ayagala eggwanga lye nga muntu ayagala abantu bali mu ggwanga lye nga muntu ayina bw'ayagala eggwanga lituuke yandibadde wakikula bwekiti oba oyagala abantu bwogire oyagala babi bulungi balumirirwa mu mbeera zonna kitegeeza nti oyagala eggwanga ligende mu maaso ojja kubanga buli ekyetaagise okutwala eggwanga mu maaso okifaako nga n'eggwanga lyennyini ly'obiteekamu olyagala nga toyinza kugamba nti kakati basitizeni wano muveewo omukyayina ayagala kuzimbawo nga tosobola kujja kugamba nti ate omuntu avudde bweru omuwa omusolo omusonyiwa omusolo ate olyenze era bw'oba olumirirwa eggwanga kyokola toyinza kuleeta musiga nsimbi walina erooya nedda adde tewaliwo mbiranye omu alina kutya omu okutya kwe kumujjudde I'm telling you aliwa incumbent atidde buti
kankubuulire bwe tosobola kugamba nti oli w'amaanyi kwamuwulira nnyo era abantu bo bategeera nnyo era abantu b'ekira bategeera nnyo nze tebamala galonda nabannyonnyola nze siziika tebannonda olw'okuba ki bategeera ate era tebannonda lwakuba nti ntambula nga exactly then why do you fight akwesimbyeko because you're sure you're going to win kyekikuyombi era abantu bakimanyi bulungi nebyokkiririza kankubuulire nze nyina challenge olumu mbeera nyumyamu ne mukyala wange waka ayina debate olumu gyaleeta nga ogitunulamu erimu ensonga yambuuza lumu naŋŋamba naye Sami tye tosobola kubeera nga ggwe oli mu kutugamba nti omukulembeze w'eggwanga aludde ku ki ku bukulembeze era obuzibu bw'eggwanga lino kulwa mu ntebe tukukkiriza naye ate naawe wooli tota oli mutugamba oyo gwe mwagala okukyusa okujja mu akiruddemu naye naawe wooli awotonnyegawo omanyi lwaki nze Kyagulanyi waayogera ebintu ebyo muwuliriza yali alina omukisa ogusobola okudda mu paalamenti bwonna paka waakoowa ekyaddonda awo yabeerayo ndowooza emyaka emeka esatu kuba yajja mu by elections n'akola ki n'awangula oli omukyalo omujjukire owa eno eyali loopu Winnie Kiiza yatuuka n'agamba nkoze eki sigamba mbu n'abawagizi balina mugyemwagala otegedde kati you can't preach nti mu parliament mutugamba teri maani kibannange President Museveni as long as is the president of this country parliament yawambibwa naye ate olwana okuddayo era parliament tetulina kye tusobola kusalawo sigamba nti nno mu kite ontegedde naye kyengezaako kugamba nti you walk the talk practice what you preach semujja baddeyo bbanga ki ndoza kino ekisanja kigenda kuba kyakuna I'm not so sure 15 yes so far 15 kiteeza kino kyasaba biki byogenda okukola myaka 5 byotakoze mu 15 ekisooka ku myaka 5 gino gyosaba weeyongedde okula okusinga we wali luli wali ozze n'amagezi nga moogi nnyo okusinga wooli kati gy'okoma okukula amazima gali nti otuuka nga tokyayiiya nnyo kyola n'abaana abawa emirimu baagala nnyo abaana bano nga bakafubutuka ku yunivasite obwongo buba bwogi abakyali sharp akyali creative ayiiyi ekirala njagala mbuuze Bassemuju ne Kakiriiki kaabwe kiki kye baawa eggwanga lino tukibaddize kiki ekyo kye mwatuwola oba kye mwawola eggwanga lyesonde libawe tukibawe Ssemuju osi yalumba ne Walukagga nati era yagamba nti Nupu eyina position ze yaleese abantu ababuyabuya batasobola nokudda nabo mu discussion okay kati kambuuze ekibuuzo Ssemuju n'ebitabo bye baasoma munnange bo b'amaanyi era bo bamanyi nnyo amateeka Ssemuju teyaliiko newcomer mu parliament teyabeerako newcomer mu parliament nga buli kimu akiyiga buyizi nga gwe mulundi gwe ogusooka okujja kyembuuza yaliyo teyaweebwa chance n'ayiga ebintu ebyo chance yamuweebwa exactly kalwaki gwe chance gye baakuwa toyagala giwa bano ekirala parliament erimu abantu bameka parliament erimu abantu bali mu 5 plus naye okimanya abantu abatalina diguri nga bayina equivalent papers nga bali ku senior 6 naabo abayina senior 6 ne equivalent to senior 6 okimanyi baleka tebawera babeka 30 abayina ebyo tebawera 10
abali qualified kye twandigambye abasoma abalina degree PhD masters be bajjudde omwo bakoze eki kabuzo kakulu ako bakoze eki amateeka gazze aganyigiriza n'agayamba n'agatayamba gonna. Ekirala Ssemujju ayogera na discussing ensonga nkikkiriza ebbanga Ssemujju lyamaze mu parliament teeka kiri yali aleese nti lino ne liyita nga liyamba omuntu wa bulijjo anti gwe munnamawulire oba oli awo Walukagambye atajja sobola kola waye tugaye wayo musajja akaita amateeka 10 gonna guys. Yes, but what ayise Ssemujju kyakola Ssemujju kwe kujja n'ayogera ku nsonga ate sigamba nti ayogera bifu ayogera bituufu n'abyogerako but kikoleddwa ennyo ebbanga ddene but that is what he has been doing for I don't know how many years okitegeera musaama ekitiibwa waye muntu atuula na dissecting ensonga okitegeera naye nze kyesaagala ate bakole nnyo saagala nnyo kunafuya kuyisaamu bantu maaso olw'emirimu gye bakola Wati Obote yali ku CNN ne bamubuuza n'akuddala njukira Kavino Akalaba asazeeko ati bamubuuza ku lutalo yes nalyoka agamba Museveni talina he doesn't have, first of all he doesn't have support, secondly tujja mukolako ali eyalwana n'abantu be is not a Ugandan nga abalaata bwe yali abalaatirako atufuzaaga atukalakase kigambo kitemutera okukozesa atufuzaaga kikyengezaako okugamba let us learn to give from our history. Let us learn to give our people chances. Mama ndolo kwa kati mbadde ntunda mpuuta nyina obusobozi ndaba nsobola okukulembera eggwanga ino seesimbawo ati munange mbadde ntunda mpuuta sibeerako mu parliament. Buli ali mu parliament alina omulundi gwe ogwasooka ye kambuuze Kyagulanyi bonna gwe babuukira gwe bavuma yakamala byofuzi bbanga ki tono nnyo yali akuba bidongo publicly ye by elections by the way mu 17 publicly okujja okugamba nti kati nze mu byobufuzi kikyengezaako okujjayo nti buli omu alina omukisa gwe n'akaseera ke Ssemujju Sseggona Puuga Kivumbi tulina bamayike mabike Bambidde ebiseera ebyo yali time yaabwe yajja era baakyusa ebintu bingi. What I want them to know nti time ekyuse waliwo abapya abakola ki waliwo omuyaga kati omulala gw'abantu ate kati awe wali obuzibu acceptance ye batawaanya kekali Robert Kyagulanyi Ssentamu ke yagambye nti ebizibu bya 21st century byetaaga solution eza 21st century. Yes nze kankuwulire nze okujja n'oyogera oluzungu olungi tetukyankolera nonyonyola GDP smart GDP yaliwo eti GDP wane Ssemujju byayogera ajja natuwa history n'atujjukiza in this you know mubikoye tebikyayamba. We need action. We need action. Ebikolwa byetaagibwa. Exactly. Ekirala tewaliwo ekyawandiikibwa nti kaakati ono okujja nga mutugamba President Museveni naye mumwesonyiwe. Tewaliwo ekyawandiikibwa nti kaakati ono ye we tumulonze wana alina kusooka kufa oba ye kukoowa. Edda Ssemujju we talina gwe yajjayo. Alina gwe yajjayo. Ate naye era nga yaliko obiseera eby'amaanyi. Teyamugjayo era njukira nkiwa abaaliwo ebiseera ebyo baagambanga ono munnamawulire azze kukola ki ajjayo n'omusajja abadde okategedde right now gwe bagamba nti era tosobola kubalaba MP bameka kati nze kyensaba ye yeesiga amaanyi ge era ze mulaba ng'ayogera akulaga tatidde namu ali very confident then lwaki ate olumba bali waliwo ne narrative gye natandise owulira etya mbusimanya
opposition osi basimbawo batya omuntu ku muntu waffe ng'ono mulimu opposition osimbawo otya omuntu kati nga kuono no please noja tulwaddeyo ne road mayor waffe omusimbako otya ono omusimbako otya nedda tuleke ekyo kyokyo ekiwakanya tulinamu abantu baffe tugamba nti kati ono abadde w'amaanyi mu kitundu kino lwaki musimbako mwinamwene mission yamwe yakulaba nga mukyusa muleeta enkyukakyuka mu bukulembeze anti wulira ekyo kyandibadde kirungi nnyo era buli munnayuganda kyeyandiyagadde okitegeera nti wemba mugamba mulwanyisa omuntu omu lwaki temwegatta otegedde buli wamu ne muteekawo omuntu ki omu ne mwegatta nga kaweefube w'opposition saawa zino yali nti bagende ku buli kifo nti wanaani asinga amaanyi nti owa DF mu kino ekifo w'amaanyi tukimuwe ate wano nti wano erukunjiri Besigye ne F ne PP gundi bamaanyi ono yaba abeerawo tate mu central nti tali mu central wano Kyagulanyi amaanyi weegali tukolewo buli omu akyagala obuzibu buli bumu bonna ebibiina tebeesigaŋŋana kuba naawe onenyola okuteeka kuwa DP omuteekako owa Nuupu owa DP omugundiivu naye ate naawe wali owa Nuupu omulungi nammwe mutaddeyo kwamwe mwanteso mugamba owa Nuupu ali wano sajja w'amaanyi tetumuteeka argument oba ogikola n'ogamba kati ngaffe we twakozewa ngaffe tutataddeyo eno nammwe lwaki mugamba ono w'amaanyi lwaki bamutaddeko kyokka ne wali owa Nuupu ow'amaanyi mwe mwataddeyo babanga bategeeza nti mwe ab'amaanyi eno teri w'amaanyi we tuba ntulina ababaka amina abeesimbawo bo nga balina endowooza bagamba nti okulemesa mwami Museveni okuyitamu nti yeetaaga 50% plus 1 vote mbu tulina kubeerawo bangi tumulemese okukola ki okufuna 50 plus 1%. 50% plus 1. Kati oyo omuntu alina ekirowoozo wekito tomusuubira kwagala kwegatta kuba yakulaga gye tukoma okuba abangi mu reesi omusajja tumulemesa waliwo balina ideology weetyo kuba kati idea babanga bagamba idea yaabwe nti tumulemesa ofuna percentage exactly muddemu either mulonde kyendowooza ate muddamu okulonda waliwo enamba ekatingibwako kyemwandisoose eno exactly kyemmanyi kiri kimu adde bannayuganda bo beegatta dda bamanyi kye baagala naye abakulembeze batuma be baluddewo kyova olaba ombuuzizza lwaki information flow olaba omuntu omu ng'ate debate yabaddeko abantu abasukka kubanga omulala gwe balabamu ensonga omulala ye teyazze kati debate yabaddeko omwo abadde basinga badde balinze aba babiri Sami kakiiko osembyayo kuba nebusembyayo ndowooza n'okukuzza mu byobufuzi katonda wange akalowoozo kwakasembayo akalowoozo kayenkakano bannabyabufuzi baffe amazima galiwe gati ngaewaweebwa chance that first time kiriza nti n'omulala asobola okuweebwa chance nga bwe walina olunaku lwo olwasooka okuyingira mu kintu ekyo kiriza nti n'omulala asobola okufuna olunaku lwo olusooka naye n'apafominga ekyokubiri obukulembeze sikufiirawo sikufiirawo ontegedde ate ekirala njala nkikubabuulire ekintu omuntu kyatakoze mu myaka 10 plus tayinza kukikola mu myaka egiddako omulonzi nako akategeere omuntu walema okukola mu myaka 10 tasobola bikola mu myaka 15 kati kankuwa example woddayo emabega katono abazadde bajja kugamba nti omusajja nga yakatwala wano emyaka egyasooka 10 egyo gyali giti
Kategedde. Omuntu kasadange oyingira emyaka 15 2 ne oba mulungi yenkana atya otandika okwonoona. Otandika okwonoona. Otandika okuddingana ekirala. Bantu bategeere nti ebyobufuzi lire 10 kaba kati. Omanyi obutibwa lire. Ife twadduka. Odduka paka ku masaza. Odduka. Oyina wootuuka n'owo omulala. N'okwasa omulala. Addusa mangu n'owa munno mangu. Yemu abalangirwanga abawanguzi. Ne kati ekizibu tulina ekizibu kimu. Muli mulire ne ataka omulundi gumu. Waliwo abalinza akati tebakalaba. Abaana bakakutte bakasika bagende mu maaso. Bano baganidde akati. Gwe basooka okkawa. Yagenze asanga ne munne gwe bagayuka woono n'amuyitako nga bano balemedde akati abaana bagamba mutakati takati taata bo tebata ntangende tebata kikyamu manya nti eyobufuzi lima olulimbiro koma tandikirawo akutta akati k'ebyobufuzi mu kitundu mwoli waliwo akulinza asobola okukwata akati ako n'akaddusa bulungi muteera akati mutagende. Sami nkwagadde wala kisukyaza ate mu byabufuzi. Nedda ebyobufuzi tetuyinza kubanga tusuka wano ebadde endowooza ya Samike ng'ageraageranya oboolyawo n'ebya Kojja Kagato ye byakkiririzaamu buli omuntu abeera n'endowooza ye ate era agambye si yasembayo byayogedde bibye naawe olina era nyinza okuba omukyamu. nkwebaza okubeera ng'obadde mulungi okulava gye twatandikidde mpaka leero nkusuubiza nti tujja kuwanga information eri 360 kiseeza tujja kuwa politics, entertainment, social life byonna byoweneetaza okuba nga bikuyamba mulamu bw'ensi eno. Katukumeo leero tusinkane mu vidiyo eziddako. Bye bye. Kale. Kusubscribinga ku Focus TV yange. Bingi